okubatiza kyeki kikwetaagisa okubatizibwa bw'okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo n'ofa nga tonnaba kubatizibwa ogenda mu ggeyeena ye okubatizibwa n'omwoyo omutukuvu kitegeeza ki ye kibaawo ddi olina kuwulira otya ng'obatiziddwa n'omwoyo omutukuvu ebibuuzo byonna ebikwatagana ku kubatizibwa ngenda beera nga mbikuddamu mu vidiyo eno kyesikuzeemu kinteekere wansi mu comment section oba si kyo kozesa whatsapp namba yange eyo mbeere nga nkuddamu kubuuzaako nnyo mukwano gwange ndaba amanya gange Nzerukomwa Jonathan bwe guba nga gwe mulundi gwe ogusoose kwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry kati nno teweerabira okusubscribinga sooka osubscribinge okoonene kadaafu bwejjo sookanga okulaba vidiyo zaffe ez'olwokubiri awamu n'olwokutaano olwokubiri gubeera mukwano olwokutaano tuba tudda mu bibuuzo eri abo bakkiririza mu bayibuli kati bw'obanga olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza noonya ku whatsapp namba yange eyo obeera mugumiikiriza ate tokuba katonda bw'abanga akikutaddeho ku mutima gwo okuwagira obuweereza buno ngamba mu byensimbi kozesa Airtel Money yaffe namba y'emu nja kuba musanyufu nnyo era mukama akumpeera ennyo omukisa awamu ne t-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zatandika okufuluma kati obanga oyagalayo nawe beera ng'okozesa Airtel namba yaffe y'emu ku WhatsApp nja kubeera nga nkuddamu leero nziza okuddamu ekibuuzo kino ekikwatagana ku kubatizibwa ddi lwe weetaaga okubatizibwa era kyetaagisa okubatizibwa bw'obanga tewabatizibwa oyinza okugenda mu ggeyeena okubatizibwa n'omwoyo omutukuvu kitegeeza ki era kibaawo ddi katutandikirewo. Welcome back to Jack Online Ministry. Kantandike n'ekibuuzo ekisooka okubatiza kyeki okubatiza si kigambo kya Luganda ate si kya Luzungu wabula kya Luyonaani kye bayita Batizo nga kitegeeza ekintu okubbira oba okubikkibwa mu kintu ekirala nga bw'oyinza okwebika blanketi wenna n'obulirayo oba nga bw'oyinza okuddira giraasi y'amazzi bweti n'oteekamu akayinja konna ne kabulirayo mbeera nkabatiza. Okubatiza tekitegeeza kumansa kusiiga kwesiisiriza naye kubulirayo n'onnyikira mu kintu ekirala kyova olaba nga mu Yokaana essuula ey'okusatu olunyiriri olwa 23 lugamba nti naye Yokaana yali abatiriza mu Enoni okumpi ne Salimu kubanga yeeri amazzi amangi yali tayinza kubatiriza mazzi matini kubanga baali balina okubbira munda. Ekibuuzo ekyokubiri kati kino kye kisinga obukulu okubatizibwa n'omwoyo omutukuvu kitegeeza ki okubatizibwa kitegeeza okunyiika oba okubbira mu kintu mu Matayo essuula ey'okusatu olunyiriri olw'11 Matthew chapter 3 verse 11 ne Marko essuula esooka olunyiriri olw'8 Mark chapter 1 verse 8 Yokaana omubatiza yagamba nze mbabatiza n'amazzi naye oyo ajja ennyuma wange ye Yesu Kristo ajja kubabatiza n'omwoyo omutukuvu. Yokaana yali azze okulaga akabonero ak'okungulu akakwatikako akalabika ku ekyo Yesu Kristo kyagenda okukola munda. Yesu Kristo takozesa mazzi, Yesu Kristo akozesa mwoyo omutukuvu bw'aba abatiza. Okubatizibwa kw'amazzi kwali kwa Yokaana, okubatizibwa okw'omwoyo omutukuvu kwe kwa Yesu. Ekibuuzo ekyokusatu mulimu ki ogw'omwoyo omutukuvu lwaki bakuyita kubatizibwa? Yesu Kristo bwe yali asuubiza omwoyo omutukuvu mu Yokaana essuula 14 okuva ku lunyiriri olw'16 paka wansi ku lw'2 yagamba nange ndisaba Kitange abawe omubeezi omulala agenda okubeera nammwe emirembe n'emirembe era olunaku olwo lwagenda okujja omwoyo omutukuvu yagamba olwo mulitegeera nga nze ndi mu Kitange nange mummwe nammwe munze. Omwoyo omutukuvu kyakola atugatta wamu ne Yesu Kristo ng'ali mu ffe naffe tuli wamu naye nga tuli kitole. Kankuwa ekyokulabirako ono ye mwoyo omutukuvu, ono ye mukkiriza. Bw'okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo ng'ogattibwa ku mubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo. N'omulala bw'ajja nakkiriza ng'agattibwako, n'omulala bw'ajja nakkiriza ng'agattibwako, n'omulala bw'ajja nakkiriza ng'agattibwako nga bafuuka omubiri gumu. Abakolinso ekisooka essuula 12 olunyi olw'12 n'olw'13. Kubanga
omubiri nga bwe guli ogumu ne guba n'ebitundu ebingi n'ebitundu byonna eby'omubiri newankubadde nga bingi gwe mubiri gumu era ne Kristo bw'atyo kubanga mu mwoyo omu ffenna abakkiriza twabatizibwa okuyingira mu mubiri gumu. Buli muntu yenna yateeka okukkiriza kwe mu Yesu Kristo yabatizibwa n'omwoyo omutukuvu n'amugatta ku mubiri gwa Yesu Kristo, ye ekkanisa Kristo gy'agenda okukima. Be bantu bano n'Abagalatiya essula ey'okusatu olunyiriri olwa 27 n'olwa 28 oba Galatians chapter 3 verse 27 ne 28 agamba bw'ati: kubanga mwenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo mwambalenga Kristo, tewali Muyudaaya newankubadde Omuyonaani, tewali muddu newankubadde ow'eddembe, tewali musajja na mukazi, kubanga mwenna muli omu mu Kristo Yesu. Tewali mulugwala, tewali muzungu, tewali mukyoli, ffenna tuli kimu, tuli mubiri gwa Kristo Yesu. Ekibuuzo ekyokuna, ddi lwe mbatizibwa n'omwoyo omutukuvu? Kati njagala okubuuza naawe, ddi lw'ogattibwa ku mubiri gwa Yesu Kristo? Ojja soma Bikolwa by'Abatume essula ey'ekumi okuva ku lunyiriri ng'olwanamu paka ku lwanamu 6. Waaliwo omusajja gwe bayita Cornelius ne famire ye yonna kasita baateeka okukkiriza kwabwe mu Yesu Kristo, akaseera ako kennyini ne babatizibwa n'omwoyo omutukuvu. Olunaku akaseera akatikitiki k'oteeka okukkiriza kwo mu Yesu Kristo obatizibwa n'omwoyo omutukuvu, kyentegeeza ogattibwa ku mubiri gwa Yesu Kristo, gwe ne Yesu Kristo nga tewali njawulo. Ekibuuzo ekyokutaano, kati nkakasa ntya era ntegeera ntya nti nabatizibwa n'omwoyo omutukuvu nze atagwangako atayogerangako mu nnimi? Abaluumi essula ey'omukaaga olunyiriri olwokusatu paka ku lw'omukaaga. Obanga tetumanyi nga ffenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo Yesu nga twabatizibwa kuyingira mu kufa kwe, kyetwava tuziikibwa awamu naye olw'okubatizibwa okuyingira mu kufa, nga Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu olw'ekitiibwa kya Kitaawe, bwe tutyo naffe tutambulirenga mu bulamu obujja, kubanga obanga twagattibwa wamu naye mu kifaananyi eky'okufa kwe, era tugattibwa wamu mu kifaananyi eky'okuzuukira kwe. Bwe tumanya kino ng'omuntu waffe ow'edda yakomererwa wamu naye, omubiri gwaffe ogw'ekibi gulyoke guggyibwewo, tuleme okubeera nate abaddu b'ekibi. Kasita okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, omwoyo omutukuvu akugatta wamu ne Yesu Kristo mu kufa kwe ne mu kuzuukira. Omuntu bw'oli omukadde eyali alimba, awaayiriza, akuba kaliyoki, omwenzi, akuula abasajja, afiira wamu ne Yesu Kristo, kati n'ozuukira n'omuntu omupya nga biri tokyabyegomba. Bw'obanga okyabyegomba kitegeeza tozuukiranga. Naye oyo yakyuka interests ze kati takyayagala biri ebikadde, abeera yabatizibwa n'omwoyo omutukuvu. Tolinda kankana, kugweri, kutintima, kwogera mu nnimi. Ebyo si bye biraga omuntu abatiziddwa n'omwoyo omutukuvu. Weewuunye, omuntu ayinza obba ng'agwa mu kkanisa buli lunaku ng'emizimu gye gimusumbuwa, naye nga tabatizibwanga na mwoyo omutukuvu, nga takkirizanga Yesu Kristo ng'omulokozi we, ng'akyayambadde omuntu oli omukadde, ng'akyabba, akyayenda, kyokka omulala atagwangako, atatintimangako, nga ye yabatizibwa kasita aba nga takyakola biri ebikadde, obanga interests ze okwegomba kwe kuli okukadde kwafa, kati yeegomba kukola bya bwakatonda, kusoma Bayibuli, kuŋŋaana n'abaluganda, oyo abeera yabatizibwa. Ekibuuzo eky'omukaaga, bw'abanga Yesu Kristo abatiza n'omwoyo omutukuvu, kati lwaki nina atogenda mu mazzi bambatize? Ekisooka, kabonero ka buwulize, kubanga Mukama waffe Yesu Kristo ye yakiragira. Ebimu ku bigambo bye yasembayo okwogera ng'abuulira abayigirizwa ng'amaze okufa n'okuzuukira ng'endagaano empya etandise, yagamba bw'ati. Matayo essula ya 28 onyirwa 19. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'omwoyo omutukuvu. Kati olina okukikola kubanga Mukama waffe yakiragidde, ate takomangawo gamba nti nkisazizzaamu. N'abatume baakitwala mu maaso, baagendanga mu maaso nga babatiza n'omwoyo omutukuvu. Teyaluŋŋamyako mutume yenna kuwandiika n'agamba okubatizibwa kukomye. Kati olina okukikola. N'ekyokubiri ke kabonero ak'okungulu.
akalaga abantu ab'ebweru kikyokkiririzaamu oba kyekyagenda mu maaso mwoyo wo ng'ekisooka okkiriza mu kufa awamu n'okuzuukira kwa mukama waffe yesu kristo. Bwe bakuteeka wansi mu mazzi kiraga nti okkiriza nti yesu kristo yafa ate era yazuukira. N'ekyokubiri obeera okkiriza nti nno omuntu w'oli omukadde yafa wamu ne yesu kristo era wazuukira n'omuntu omupya kati oli kitonde kijja. N'ekyokusatu olaga nti okkiririza mu kufa awamu n'okuzuukira. Ne bw'olibeera ofudde kristo ajja kuzuukiza. Mu Matayo essula y'e10 olunyiriri lwa 32 yesu kristo atugamba alinjatulira mu maaso g'abantu nange ndimwatula mu maaso ga kitange. Kati okubatiza n'amazzi ke kabonero ak'okungulu akalaga ki ekyagenda mu maaso munda mu ggwe. Ekibuuzo ekyomusanvu ate era nga kyekisembayo kyekisinga obukulu, singa omuntu akkiriza yesu kristo ng'omulokozi we n'atafuna mukisa gubatizibwa n'afa, agenda mu ggulu oba agenda mu geyeena? Yokaana essula ey'okusatu olunyiriri lw'16. Bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Ekitutwala mu ggulu si bikolwa byaffe, kuwaayo 1/10, kugaba, kusiiba, kubatizibwa, naye kuteeka kukkiriza kwo mu yesu kristo ye pasipooti, ye visa, ye byonna ebikutwala mu ggulu. Abaluumi essula y'e10 olunyiriri lw'9 n'olw'10. Kubanga bw'oyatula yesu kristo nga ye mukama n'akamwa ko n'okkiriza n'omutima gwo nti katonda yamuzuukiza mbafu, olirokoka. Kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era ayatula n'akamwa ke okulokoka. Tewali kikolwa kirala kyonna ky'ogattako ku bulokozi bwo. Abefeso essula ey'okubiri olunyiriri lw'8 n'olw'9. Kubanga mwalokoka lwa kisa, so tekwava gye muli, kye kirabo kya Katonda. Tekyava mbikolwa, omuntu yenna alema okwenyumiriza. Tekyava mbikolwa, tolina kukolerera bulokozi bwo, Katonda yabukuwanga ekirabo. Kati oyinza okumbuuza ng'ate yesu kristo ye yakiragira? Yesu kristo yalagira ebintu bingi okugeza nga mu Matayo essula ya 28 olunyiriri lwa 19 yatugamba tugende mu nsi zonna tufuule abantu abayigirizwa. Kati gwe akafuula bameka? Atugamba yagala muliraanwawo nga bwe weeyagala wekka. Ddala oyagala muliraanwawo, oyagala buli muntu yenna nga bwe weeyagala wekka. Yalagira ebintu bingi naye si bye bitutwala mu ggulu. Ekikutwala mu ggulu kukkiriza yesu kristo ng'omulokozi wo. Bw'obeera ng'ofunye omukisa genda obatizibwe, ne bw'obeera nga tonnaba gufuna ne bw'ofiira awo ogenda mu ggulu. Omusajja yali ku musaalaba, yesu kristo teyamugamba sooka ove ku musaalaba ogende osooka obatizibwe ndyoke nkutwale mu ggulu, wabula yamugamba olwaleero ogenda kubeera nange mu lusuku lwa Katonda. Teyabatizibwa, teyawaayo 1/10, teyawaayo saddaaka, teyawaayo biweebwayo. Kale n'ateeba eggulu olw'okukkiriza yesu kristo. Ne kyembadde ndeseeyo mukwano gwange, okubatizibwa okw'omwoyo omutukuvu kubaawo omulundi gumu gwokka mu bulamu bwo olunaku lw'okkiriza yesu kristo ng'omulokozi wo, ate takuvaako, abeera naawe olubeerera. Yesu kristo yatugamba ŋŋenda naye sigenda baleka nga bamulekwa, ŋŋenda balekera omwoyo omutukuvu ajja okubeera nammwe olubeerera. K'obeere ng'oyonoonye, omwoyo omutukuvu tagenda, yaliwo okujjukiza, okulumiriza, ne weenenya n'okyuka. Gwe mulimu gwe. Kusaba onteekere wansi ekibuuzo kyonna ky'olina ekikwatagana ku kubatizibwa okw'omwoyo omutukuvu oba okw'amazzi. Ate era nkusaba onteekere wansi mu comment section, wabatizibwa era wawulira otya? Wayogera mu nnimi, watintima oba tolina kye wawulira? Njagala nnyo okusoma comment yo. Nkwebaza okubeera ng'olaba vidiyo zange. Amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga okoona kadaako. Nkwagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olw'okubiri n'olwokutaano. Mbagala nnyo, bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo. Tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.